waliwo n'agambye Mukunja nayogera ne Maama Fiina okuntwala ebweru teyantwala atwala abantu kati nyigireko atubuulire binene ate munnange tunabikoza tutya okujjako ebikulu mitwe wangi nze Mukunja Esebo nkuwulira nalinda kampuni nalindimu eri Muyenga kampuni eyo ne batupa space nakasana ntasule emitwalo 45 za passport newandiisa okwewandiisa mitwalo 38 lwajja ne bangamba nsasule miliyoni 1.5 bangamba nasasula miliyoni 2.5 ene esigala jazisasula mu kibanja mpola kati awo naye njawo nga ndi social media ngenda okulaba nga ndaba ebifaananyi bya Fiina nga ndaba alina kampuni gyakola ki gyatwala abantu ebweru Maama Fiina kati nenkopoolako ezo ennamba neŋŋamba ngenda kukola ki ngenda mukubira nemukubira leero eddoboozi erinnyiriraga munandi eye naŋŋamba okeeserika emitwalo 5 ez'okukola ki ez'okwewandiisa nemmala nenkola ki nenzisasula emitwalo 5 naŋŋamba yisaawo eddakiika 5 ddemu omala okola ekyo ddemu okubira nempisaawo eddakiika 5 nemmala nemukubira naŋŋamba mwana wange ogira ogumiikirizamu ngenda kukola ki ngenda kukuteerako nze ne mbagamba nako muteekako basooka okunsindikirako ssente gwali omutwalo 1.5 nali mulwadde esita wange yagunsindikira kati olwajja naŋŋamba sooka oteekeko emitwalo 3.5 nenziteekako nazeewola nabwewozi bayaŋŋamba funawo ozeewola deni mala oziteekeko deni balyoke bakusindikira essente olwaziteekako sente zamanya gizaalaga tezaaliko nakubeerako nenziramu nemukubira nanga mwana wange ojja olindamu negumiikiriza abeera n'obugumiikiriza neŋŋamba kaale Maama Fiina Maama Fiina kati era ne wayitawo akabanga naŋŋamba ddamu oteekeko sente emitwalo 4 nenziteekako naye leero agenda kukola ki agenda kunteerako nga yaŋŋamba agenda kuteerako miliyoni 6 naŋŋamba uno sigenda agenda bweru kansigale ne Uganda deni agenda kungulira piki agenda kumpa sente ngule piki eni nsobole okukola ki okulabirira abaana bange wa mukyala wange ye yagenda naneekyangako nga byonna byonna nali nabimunyonnyola naŋŋamba sigale e Uganda oguleko piki kwezo sente paka ezinasigaddewo yiyeemu ekirala ekyokukola ki ekyokukola eŋŋamba kale sooka obeereko ku simu Maama Fiina ze bampita Mukunja nina wano omuvubuka agamba wamusuubiza okgenda e Bulaaya era bw'omala n'omugamba nti togenda ngenda kuwa miliyoni 6 ogule piki togenda kati nti yajja ng'akugamba ayagala genda Bulaaya yajjawa ku social media beba bafera era wali ku simu wuyo yogerako naye mukulu wangi jebale munnaye kale nawe jebale ku maama kale munnaage omanya agenze Sentongo Godfrey eso kakati nali najja enamba ku social media nali kali na kampuni gye nali mu videos yasangibwa Muyenga kati kampuni eyo n'etubba kati bwemala otubba yaliko ne ku TV nga beekalakaasa abaana naye nze ko nali siriiyo kakati nali ndyawo nga ndi ku simu yange ndi ku social media nendaba nga naawe ina kampuni etwala abantu ebweru nenkopolwako ennamba then nenkukubira kati bwe nakubira naŋŋamba nga naŋŋamba ye Maama Fiina biki agenda kukola ki naye alina kampuni biki weebityo n'onkubira oba n'okubira gwewakubira
be nakubira nga bo beeyita ggwe. Ne baŋŋamba muno bano batwala omuntu obweru biki muno ne baŋŋamba bagenda kola bagenda kunnyamba muno mu kibanja mpola. Naye mwe bantu mmwe mwakula mutya ddala mukunja nze manyi oba nina bubezi busungu. Omuntu ogamba otya nti omuntu oyinza okukubira omuntu n'omugaa nti omusindikira ssente naye ng'omanyi nti maama Fiina ensi yonna emanyi nti abeera bulenga. Ye obeerawo otya ddala n'okkiririza mu spendinga ssente zo wadde $3,000 ogiweereza omuntu gw'otategedde kikyagenda kukolera. Kati bano n'okuba bali desperate bamanyi nti maama Fiina mu nsi yayamba olugiro olumukubira nga mgampereza simanyi enakanaana simanyi 10 simanyi mmeka n'agenda ng'amuwanvu. Kakati ampadde namba wano nina enamba nga 6. Kati zonna zikubeko nga kwendi tuwire maama Fiina azikwata. Era njagala nkube essimu. Okay, kwendi. Nga kwoli. Hello. Mbadde njagala maama Fiina. Hello. Mbadde njagala ku maama Fiina. Anti kubye okugenda ebweru mbadde nina sente ze yaŋŋambye. Waali Kamukubi. Mpeeko. Maama Fiina. Anji. Kakati maama Fiina wabadde ogamba ku kyesente njagala genda bweru. Akasente kafunye. Akasente nkalina. Kati nkateeke ku simu ki? Akita ku simu eno. Nteeke kweyo. Anti kakati olwo bwemala okuteeka ku kigenda kuba kitya? Ngenda ku loje wange kasitamayiza kula fomu. Kati yogerako ne sister wange agenda okuterako omunnyonnyole mu kuba siba na ssente. Sister. Naye lwendi kukwatako omufere. Omuwulidde maama Fiina? Omuwulidde mukunja abantu babba abantu. Abantu babba abantu omuntu n'amubireda n'amugamba nti jangu neebulenga. Owulidde nti omuntu si Muganda. Si Muganda ate n'enjogera gyeyogera ayagala kwogeramu nga maama Fiina. Afuba akola eddoboozi. Ate bali Busogga Kamuli. Bali Busogga yiga nga Ababbira. Simanyi Basogga kibambeeredde. Nzirina wano enamba yampadde enamba ng'oba mmeka. Maama Fiina kati bw'ogenda ku Facebook bane n'abatuuliza biiti ojja kusanga maama Fiina Facebook page nga 10. Osanga abali ku intaneti bonna bataddeko ebintu ebisente biri awo bataddeko ebintu nti ebifaananyi babikopolola eyo oba oyimiridde n'anyi oba oyina pulezidenti oba oyina anyi oba oli ku nsonga ya lutalo nga bo bateekako nga babbirako abantu. Naye kyeŋŋamba abantu ebiseera ebisinga nga tonnakonfaaminga muntu ye ng'oweereza sente ne wabeera mulwadde nga mulwadde wange apereza ku sente ku ki? Ye maama Fiina gw'omanyidde ayamba emyaka n'emyaka omuntu bw'abaka yayagadde kumpa $2,000,000 maama Fiina wakisanya yagala kumpa $2,000,000 ajjeko $40,000 gansabye nsigaze $2,600. Ne nze bukyambawo era nze okimanyi mukunja sigamba muntu nti jangu nkubire nkuwa obuyambi omuntu nasinzire kasosi ne bamubba. Maama Fiina yagabyeyo bodaboda giwadde ku biiti nga bateeka ku social media nange maama Fiina mpa boda nange maama Fiina mpa boda sindika $3,000 sindika $4,000 nga babba abantu. Kati tulina basatu be twakwata bayiruzira. Okimanyi naawe ku biiti waliwo ababbira mu linnya lya biiti? N'erya mukunja baalibbiramuko. Babishopu bakaaba, zibbanka zikaaba. Maama Fiina yagambye agenda kutwala bweru kyokka muli ku ssimu mukyatinga. N'amubbako sente n'agali kati bw'ona amala okusindika balina ekiragamuntu bakitambuza. Ekiriko ekifaananyi kyo. Kati nga bw'amala okuweza endagamuntu yawandiseeko amannya ga Fiina ng'ate agamba sindikira muwala wange onyambe ennyo bwe baalimba piki otegedde nti baakufeera simu yavuddeko.
Naye bannange ekikulu kya byonna kwe kulabula n'abampuliza ku biiti ti Maama Fiina bw'oba omwagala omusanga Bulenga wokka ate luba lwa Sande lwokka. Mu wiiki luba lwa Sande lwokka Bulenga wokka wenkolera Mityana Road. Teri wa bodaboda mu kibuga atamanyiwo, teri wa takisi atamanyiwo, teri muntu yenna oba wawubba ng'oli ku ssaawa Entebbe bakutuusa wa Maama Fiina e Bulenga. N'ojja n'omanyira ddala ekituufu Maama Fiina akola ki? Okusinga lw'ogaa Maama Fiina njogera naye ku ssimu, njogera naye ku ssimu bulijjo. Bajja kufeera akasente k'abaana bo school fees uno kati batandise okuteekako school fees loan. Nti era Maama Fiina agaba school fees loan? Bakitaddeko nnakendabye school fees. So neyanza nnyo mukunja neyanzeeke. Kale maama. Mukama bawo. Beba badde wa bodaboda ndowooza okitegedde nti waggwayo Luganda. Ne bannawo. Naye gwe omukyalo oli mukalu alinga ddebe. Omuwulidde bwateeka ku ssebo lino. Ayogera nga roboti ku speed. Endobeso mugiwulidde. Mubbi ali mu kunyagulula mu linnya lya Maama Fiina. Kiri Uganda Maama Fiina tumubateereddeko. Mwe mukyogerako ki? Kyenfunyemu ekyokuyiga abantu babakka nnyo ku social media kuba kyababbirako nnyo n'ekirala kyentidde mukuuta olumunene Maama Fiina n'omukubira simu dairekiti n'akwata obudde obw'okumakya aba yeebase n'omuzuukusa olumunene. N'abakazi kati babbi kiri ku Facebook eyo ogerera Maama Fiina emirundi nga 10 nga bambi si yeeye naye ng'oli nga sente zayiyeyo biyi. Abantu babbi bannange mukalazi luna dede buzire bukoma nsimbi. Mukalazi tweyanzizza munnange. Mani mukunja ne madamu Nakacwamba bulire ekintu ekiyitiridde nnyo bafeeza abantu bafeeza abaana bali South mu nsi z'ebweru Saudi Arabia Wam Dubai nga bagamba sindika sente simanyi mbutukola ezalooni mbutemerako mpola kintu ekikyamu nnyo kye bakola naye abanetwork abasisitula kye bakola ku ebyo okusinga okutemako zino zi TikTok nasigaze musawo wabukezekiye wakaliga Mannaamu ono bubezi naye banna abantu bo baliyiga ddi balisoma ddi ababbi. Kwe ne bakubba ogusooka ne bakubba ogwokubiri era n'ogwokusatu n'oteekayo ssente zo. Abo bafere nga baludde nga bafera abantu nga bababba. Banna abantu naffe tuyige. Webale. Abantu balina sente ez'okwonoona bannaye tulina mu mbeera y'akanalo kyani kuzaayo abaana ku masomero ng'oyonoona sente mbw'osindikira muntu. Ebinamba ebiri ku Facebook bannange biyitirivu nga bikosa amanya ga Maama Fiina nga naawe ng'ojjayo ng'okoppolola oba naye tuyiga ddi. Abasisimuka mwebale tuweereza naye aga Katonda bagenda kubba abantu ku social media mazima ku Facebook page waliyo ba Maama Fiina bangi kati oyo gwe wakutteko bamukutte era bamumaze nze gwe mpulidde olufeera abadde asabuka busabusi tabadde tayogera era kati agume akaabe nga waagamira.